Je bale konyabo amakale sebo nanyonyola dogo lyenze sinyonyola bya balogo nze ndi mulokole spirit field oyanyonyola dogo mama tujja tukubuzeeko ku kabuuzo kamu bubiri osanga bayinza okuba bakulanga kyotakola abantu abamu bayinza okukulanga ekintu nga tokiri tubadde twagala tukubuuzeeko obubuuzo olowooza kiki ekirese poliisi wano ekintu kyokugoba maama w'okukyalo oyinza okisemba era nkisemba 10 ku kinakyo kubanga omuntu atalemesa ekyalo kulaakulana ng'ate aleeta obuzibu ku kyalo aba akola kooki gweoyagala kyalo kibeereko nsiko mwalogera tambula mulogo gwe musezi gasiya genda oserereko eyo kulolwaliro tuli eno mu disitulikiti y'e Mukono eggombolola y'e Nakifuma mu Mukono district nga bwe mbagambye tuwulidde nti waliwo ebintu ebyaguddewo waliwo omukyala abadde asula n'obuwanga mu nju obuwangwa nga yabugulira omufaliso abubikka abwalira tuzze tumanye abatuze batubuulire kubanga beekubidde omulanga ku poliisi nga baagala kumanya ekigenda mu maaso lwaki omukyalo ono oba omwami ono asula n'ebintu bino mu nju tukimanyi bulungi nnyo nti tebikkirizibwa omuntu kasitaafu alina ziikibwa naye amawulire ge tuwulidde nti asula n'obuwangwa era ali awo ku kifugi tabitegeera poliisi yazze tugenda kubuuza abatuze batubuulire kiki ekigenda mu maaso lwaki omukyalo ono asula n'obuwangwa mu nju mujje tugende tufunyeyo omutuuze wano twagala tumubuuze omutuuze awangalira wano ku kyalo kyewantayi awangalira ku kyalo kuno ekyewantayi twagala tubuulire mawulire ki g'owulidde agakwatagana ku nsonga ezo ezaawo sinategeeranya bintu bingi naye abasirikale bakyagaanye okutegeera ebimu abasirikale ebintu ebimu bakyabiremedde sakansooka nkubuuze owangalira ku kyalo kuno wantayi si kwampangayo naye ndi wakumpi otegedde ebigenda mu maaso sooka otubuulire abatuuze bagamba batya baavudde ku kyokumanya nti waliwo ebigenda mu maaso wano bulijjo beemulugunya nga bagamba ebigenda mu maaso mu lujja tebabitegeere biki ebibadde bigenda mu maaso mu lujja mubaddemu mwanyini makaaga omu omwana waawo omu yakwata omwana muwala we kale ate n'ebirala bizze omu nga era nga beekengera ne baganda be bennyini nga beekengera nga balabamu amasabo naye nga bagamba bo tebalina lubaale mpuliddeko mbu mulimu amagumba abadde agaalira obuliri nga gasula ku mifaliso temunabirabako kyamagumba bajja gategera naye tebanamanya gaki bagakuleeta anoonyereza yensonga lwaki poliisi ezze yes ono muno mutuuze wa kuno ensonga azibabuulidde babadde beemulugunya omusajja yakwata omwana bintu bingi ebigenda mu maaso wano ku kyalo wantayi mu ggombolola y'e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono tugenda kuba tubawa ebisingawo nga babitubuulira nga tubirikodinga engeri gye bigenda mu maaso tweyanzeeko yes nga bwe nabagambye tuzzeeko wano waliwo ebyagwa ku kyalo kuno bye tutategeera bulungi tufunye amu ku batuuze abawangalira kuno se bawangalira kuno so ye muntu omutuufu ow'okubuuza mu maka gano nga woogatunulire mabega waliwo abatuuze be bazze nga beemulugunyaako ebigenda mu maaso twagadde tumubuuze yatubuulire kiki kyazze nga awulira mu bigenda mu maaso mu maka gano soko tubulire biki byobadde nga muwulira twekengera amena amaka twasoose kwekengera nti mulimu abafu bameka babiri twagenza oyita poliisi wano okujja twagenza olaba aneeno nga balina amagumba so tetwene kakasa oba abasezi oba ki naye nga kya kyamagumba tugo mwegali amagumba ogalabyeko amagumba gongalabye n'amaso gangaga okakasa abiri batukirizo basobola okutukiza ntugenda tulaba ku magumba ago gebogerako gali naye munaye poliisi engeri weetuuse batugambye tulindemu baleete abakebezi bagakebere balabe baga abantu bagante naye nga ffe tulabye nga ag'abantu mawanvuwanvu kyogambye nti eggumba lyayo tebasobola kulijjayo nga gwamu ne batalitemamu nga lwaki tebatemamu molokoni so kakati bizibu ki ebizze nga bibatuukako nga mmwe abatuuze ebibaleetedde okwekengera siraani ebyo ebizibuzibu kale ne banyini balimu olusamize okitegeera balina kusaba wano
baliteeka mu kasenge kabwa amagumba mwe gabadde. Mpulidde mbu simanyi amagumba yagafunira emifaliso, simanyi agabika n'agayalira. Emifaliso ebiri mulimu yagabwika baleke ng'abantu bennyini bwe babeera nga beebaka ng'abantu bennyini emifaliso ebiri amasuuka ge baziikamu abantu ebityo. Embugo biki eddagala lyennyini webityo nga musula ku butaaki. Abantu beeno kirabika tuli eno nga tulina n'abasezi tusula nabo eno nga temumanyi. Ate ndaba ekifo ndaba talina nnyo wantu waziivuziivu. Waliwo ko mutuuze wano yenna oba awangaalira wali oba awangaalira wano alina okwemulugunya ku bigenda mu maaso. Olina gw'omanyi kwe tuyinza okwogerako naye. Bana ani ayinza otuwa amawulire agakwatagana ku mbeera eno? Tosobola atuwaayo ku mawulire ssebo. Oyo omuzeeyi oyo wano mu maka ge. Tweyanziza muzeeyi wa mu maka muno naye tabaagala bulungi. Muzeeyi gye bali muzeeyi batugambye mbu olinako ku information ekwatagana. Musooke mulinde osaaje tubula naawe bakubuuze naawe tetwali buzibu andi kati tutuyinza kuwa information y'obusiya gandi amala kukakasa kituufu kiriwo naye anti kakati tuyinza okuba tetunnamanya jangu yinza okuba tetunnamanya kiki ekigenda mu maaso naye already abatuuze babadde beemulugunya kale bwe baba naamala okuzuula nga si bituufu era tetujja kugamba nti nno byabadde bwe biti kakati batuuze babadde bazze nga beemulugunya ku ki bangambye obeera wano owangalira wano siwe wano we banzaala we bakuzaala naye nga siwe obeera siwe mbere wange wawali eri ku nnyumba eyo naye wamabega waayo. Yeggwa omu ku babadde beemulugunya oba yeggwa omu ku bagamba nti si bituufu? Olutalo lwe nnina wano saagalya ddala yaleeta ebintu byawonga ebitali bya famire n'afuuka musawo muganda ne kayiwa ne yeefuulamu naye omusawo muganda baali bazimbye amasabo nga siga famire ne tugasendawo gonna ne tugajjawo kati kye baakola badda mu nnyumba omwo ennyumba baagifuula ssabo kakati waliwo pikipiki eyabuze badde banoonya pikipiki bagulidde ne kwebyo ate kituyambye kuba twalwana dda biveewo wano naye nga biremye ne tuwekubira enduulu ku erosi bagezi bazibu ne mutabani wenyini oyo muto wange Kayiwa baafuuka bazibu ku kyalo kuno. Kaka mutabani wo Kayiwa gwamuzaalira dda? Muganda we yamuzaala. Ekitegeeza yabadde addukanya gwe musuubira nti yaddukanya ebintu era babikola ne mukadde oyo babiri. Omukadde maama wo? Oyo step mama si mama. Step mama. Okay. Kakati omwami w'omunju muno ye takyaliwo yafa. Mukadde waffe wuuli wali agalamidde wali ne basenga ffe ne baganda baffe ne banyina ffe n'abaana b'enzaala bali awo kino kijja nnyumba ya kijja. Nnyumba ya kijja. Era mukadde bwe yafa buli mwana ne bamuwa sheya ye. Gwolowooza ebintu bino tubimanye eri ebyobuwangwa abantu balina lubaale nga talina kyakola olowooza birina ebintu engeri gye bibatuusizaako obulabe ne bibalemesa? Era tubonye nyonze gwolaba nalina emmotoka nalina amaka mu kibuga kati ndi kuno nnima bulimu nadda ku zero ng'oyo yeewaana yatusiranya ffe n'abaana baawano tetulifuna kasente kuba step mama yasembayo kujja mu maka wano muzeeyi yawasa abakyala benzijukira 12 ate oyo yagenda okujja mu bufumbo buno nga nze n'emyaka 13 era ne kugenda mbu ayagala byakweyanjula twamwerekerako ne kugenda alimbu muzeeyi bakole kadaali oyo wempolampola twaliko n'ebifaananyi byaffe mu ebiri omwo. Ompuulira ng'oyogera kiraga nti oli munyiivu ze oyita mu kunyigirizibwa. Nkugenda nali nnyimiridde kati nadda ku zero. Omanyi okubanga olina emmotoka olina buli kimu osuubula amataka nga ndina mu kibuga kati ndi wano ku kyalo kwempakasiza. Nga golooza ensonga ziva ku ekyo. Oyo yennyini yeewana n'agaana busiraanyi obwo obwana tebuliddamu kufuna wadde 10 bugenda kubonaabona paka lwe buliyingira ettaka. Kuba twasooka ne tufuna ssente abo bannyinaffe oyo gwolaba naye omulaba oyo. Naye yali ali mulyango. Kati naye yafuuka musawo. Kati muto wange oyo Kayiwa naye yafuuka musawo. Era bakole ebyabwe basatu. Ani aleese embeera eno okubanga batandika okubanoonyerezaako ne poliisi n'etuuka wano? Anti wabaddewo okuteeberezebwa nti waliwo pikipiki eyabuze ate ng'alimu engalo. Ozi wejjidde n'ezuula na bino kuba ffe tubaddewo ebiri nga tubimanyi naye nga tetunnangeri. Muzze munoonya piki? Bazze banoonya piki. Ne basangawo n'ebirala? Anti ebisenga adaganya obbigula ng'aganya ataddeko n'amakufulu ekirala bakigudde ate n'ayongerako makufulu amalala ku bisenge. Paka omwise poliisi twagala kumanya ddala pikipiki mweri oba teriimu nga teriimu basanzeyo buwangwa
ebyo basanzeemo ebyayita ebya family ebitali bya family fe kitaffe yali musajja mulokole. Okay. Ebintu obirabyeko era obwedda wendi amagumba sijja gwira newe babwambuze era babuwangwa olabyeko ku frame zone gali na kawanga we gali situmanyo baka muntu obagambwa obaga bisoro obaga kibebiri bagambye mbo babadde agalira n'agateeka kone n'emifaliso gebakana ku mifaliso yasema n'empuku wansa okungulu n'ategako emifaliso bajja kwe basula ngere yayalawo bwati giringa mirambo giringa obeena era nga wobuutidde buli omu abadde atidde nga bayita bafubeere ndi myaka 5 mu emeka mu 3 oyajja okunga n'emyaka 10 n'emeka 13 okujja mu bufumbo bwa muzeeyi muzeeyi yawasa abakyala benzijukirako obwongo bwange 13 oyo yasembayo naye okuva lwe yayingira mu maka obulamu bwaffe yabukyankana hapu tunaawo abatuuze abamu bagamba mbuno yaleetedde naye ku ekyalo tekikula kino ekyalo senga kyakulakulanda olaba ettaka lino twalinayo kamunana zikoma ku kibira eri ewa Mukasa abantu baaligula eyo poloti nzije nagabana okuvaawo paka mola muli amayumba yali azimbyemu amasabo n'aleeta twokita gonna nenga senda nga gali 15 nenga senda nangamba ogenda kufa wendi nambuga gojja okufa ng'agazimbye okuva mu poloti yange n'olwaleero no benaguza abadde abatawanya teri kuzimba bazimbye kifuba nembaga tugende mu kooti bwabanga wawe kuba yagabana ebibye talina kye yakola okujjako okuzimba amasabo ebyo byali ettaka lino ge mutunda ga byapa gaki ettaka lino kati tuli mu byapa kuba twali bakibanja eno ettaka yali mayiro namba ya mugenzi Damiano Ntulumu omugenzi bwe yafa n'agabira abaana be kati abaana buli mwana yagabananga ng'afuna basikootazi be era ffe omugenzi buli yagabana n'akola ekyapa kati ffe baatusalako ngeri obumanyi ebyamataka ne batutwalako yiika eza waggulu eri ne baziguzayo C5 Ssenyonga kati ffe ne tusigaza ano yiika ezaffe ne batuwa n'ekyapa tukirina kakati wano wote wabaddewo nkaayana yonna oba mukaayanirawo oba ekifo ekyasigala nga kyakika wano waasigala era ebiwandiiko weebiri n'emikono gwe girina abakulu b'ekika weebali tewaliwo nkaayana yonna enkaayana eriwo era ayagala kutunda nze gwolaba nze nnyimirirano yanga wendi banfudde naawo nabasuuzawo obusuuza nga batunzeewo poloti 150 ate nga bagiguliza mukodomi waffe ayazaala wano okumanya basiru bako mukodomi waffe nga yaguzaawo namuganja kutemerawo wano tojja gizimbawo ne mutwala misinde kakati tulinda kiki ekisawa zino kiki tulindirira kuba siraba kigenda maaso bagambe banaye balinda abakebera ebyobuwangwa bakakasa amagumba kuba tetubimanyi tetuyinza kubitegeera bannange ensonga muziwulidde tuli wano ekizibu kiri wano g'amazima ekyalo kyonna kino senga kyakujula dda amayumba naye buli omu abagula poloti okuvaawo ngule paka ku lusozi ne buli mwagamba ate okujjawo amasabo kyayamba nnyo kuba gaali gavaawo nga ovunuka ali akasozi ogalengerera ne tugajjawo 10 nangamba ojja kufa namugaga ojja okufa nze wendi kati myaka 7 wendi nina akawunga akewola bwewozi ku dduuka kale katulindirire tulaba waliwo ebigenda maaso wano kati ayinza n'okuyita munadduka oyo mukozi wa firimu leta kamera katugende jja leta kamera tulabe ekigenda mu maaso wano tulaba akavuyo kiki ekigenda mu maaso emabega tulaba ebigenda maaso emabega eri tetumanyi baba natukkiriza okugendayo baba tebatukkiriza tetugendayo afande ali ku simu fe tukwatana ebintu bino simanyi oba batukkiriza oba tebatukkiriza afande yebaleko batukkiriza ogenda yeeyo wagale kale katulindirire tulabe ekinaavaayo embeera ekyali ya bunkenke naye olw'okubanga security weeri tuli bagumu kubanga security weeri tewali ayinza tutuusaako obuzibu bwonna naye nga bwe tulindirira biki bye bagenda okuzuula ebiri mu nju emmundu weeziri ba CID weebali buli kimu kigenda mu maaso tewali mbeera yonna ja tugende jangu basebo muli batuuze bakuno musobola okubaako bye mutugamba ku bigenda mu maaso wano bye mubadde nga mumanyi naye nga oba temubikakasa akazindaalo keeko ssebo tokateeka nnyo awamala
Sebo tunulira kamera eyo tumalayo bulungi. All right. Kakati bitandise bitya okuba essaawa zino ng'okutta ennyondo tutiisa kiki ekigenda mu maaso wano? Ennyondo eno sibatiisiza naye okusookera ddala nkolanga defense ku kyalo kino. Ndigendi ne bankuira ne banga nti waliwo ensonga eri waggulu eno mu batuuze bange. Kwe kutambula n'enzija nenkuira ne chairperson w'ekyalo nanga nti nye ngikwasaganya alinako awala gyali. Kati ne tujja tugenze tutuuka wano nga bakama baffe baatuuse dda ne bagezaako kubanga bazze ku musango mulala ate ne basanga kirala kujja bazze nga banoonya waliwo pikipiki eyabbibwa naye ng'eteeberezebwa okuba nti eri eno. Bagenze otuuka eno okunoonya yonna nga pikipiki terabikako. Kati ne bagezaako waddewo ekisenge ekitali kiggule ne bamugamba agezeeko okukiggula n'agaana. Ne tugezaako kumugamba nti bakiggule era n'agaana ogwokubiri ne bamwegayirira n'agaana. Kati poliisi nga weeri okutuusa lwekozesezza amaanyi n'ekiggula. Gwayise poliisi okutujja wano? Nze ngenza okujja nga poliisi yatuuse dda kuba yo poliisi nze ate mu kujja sibaddeewo. Kati ne bakigweze naye nga mu kumenya mbaddewo. Baani abayise poliisi? Gwe babbako pikipiki. Yaleese poliisi ng'ateeberezebwa okuba nti pikipiki ye eri mu nnyumba muno. Ne bayingira ne baaza pikipiki nga teriimu. Kati waddewo ekisenge ekitali kiggule ne bagezezaako okulingiza waggulu nga walamu ebintu bye babiseeko byefaananyiza okuba oba abafu biki. Kaakati nga ggwe omutuuze wa kuno nga toli kakiiko akakuuma ekyalo, olina okwemulugunya okulala ng'oggyeko kuno okwa piki kw'obadde ng'ofuna mu bantu abatuuze ba wano? Okusookera ddala oba embeera eyo ebaddewo simanyi nnyo naye kubanze ku kakiiko mbadde naakaggyako okuba lubalondawo kino ekisanja kino kye tulimu ntandikidde okukola. Otandikidde ku kisanja kino? Kati embeera yonna emabega ebaddewo mbadde sinaba kugiwulirako nze nganze. Naye ate obadde owangalira ku kyalo yadde tobadde kakiiko? Naye wabaawo ebizibirwa tomanya nti oba bibaddewo naye nga bitambulira mu bakakiiko oba okukola kutya embeera mbadde nze sinagimanya. Tweyanzeege amawulire mugawulidde. Omusajja ono twayogeddeko naye ono naazaalibwa ku kyalo kuno wano we bamuzaala, si ku kyalo wano we bamuzaala, era munyiivu okamala olw'ebigenda mu maaso, si musanyufu era ye musanyufu lwa nsonga bazze babise tolinge bakebere kiki ekiriyo. Ndowooza we binaaba biwedde ojja kuba musanyufu. Ate byakuggwa kati okujjako nga bazudde ekituufu, okujjako nga biwedde ng'ennyumba evuddewo. Weba tevuddewo tebijja kugwa. Ate ennyumba ya kika ogamba otya? Kati weba tevuddewo kati yalifuula ssabo. Ennyumba si kyekizibu, abantu abawangaaliramu kyonna kikyankalanya. Kati ate n'ennyumba yagifuula essabo. Kati kyekyandibadde nti omuntu bw'ofa bakuleeta awo. Kati mayiti waliwo gy'oyinza okuleeta mu masabo naye oba ofudde ate wakyaliwo gwe bayingizaawo. Tulina we tulaba nze eyo sayidi zeeyo gye banzaala waliwo omuntu gwe baali basuubiriza okuba ng'alina ebintu ebitigomya abantu ne bamugoba ku kyalo. Ekintu ky'okugoba maama w'oku kyalo oyinza okisemba? Era nkisemba 10 ku kinnaakyo kubanga omuntu ate alemesa ekyalo kulaakulana ng'ate aleeta obuzibu ku kyalo aba akola kwoki. Gweoyagala kyalo kibeereko nsiko, ekyalo kikulaakulana abantu. Tuli mu tawuni kanso kakati ate tubanga abali mu kyalo deep. Eno ennyumba yali esembayo era nga bagamba ennyumba yesembayo ku kyalo bamuyita Wantaye, neno nga batumayo lugabo lukadde. Wantaye lugabo lukadde ku lusozi era gende ow'omwami omulokole ku lusozi ennyumba eyamwambe ey'edda. Kati yali omulokole kati ssabo mu nnyumba wuli yeebase wali kati gwe banaabira nako. Katubuuze ku ssebo mukama wange, bwe nkumanya okuuma wali ku getsi sikyo? Bw'obanga naawe obadde owangalira ku kyalo kuno olinako amawulire gozze ng'owulira ku mbeera eno kubanga oli wano olina kuba okuuma sikyo? Lwaki ozze wano? Naleseyo omulala. Kati oli off duty waliwo eyatekinze over? Wangalira kuno kw'osula? Nze ndi mukozi nkolera wali era w'osula? Tolina nti olina gy'opangise walala lw'osulawo wennyini? Nsula wali ku mulimu. Kati ozze kuprovidinga security, ozze kulaba bigenda mu maaso? Nzize okulaba ku bigenda mu maaso. Kale tweyanzeege ssebo, tukyali waliwo omukyala wano gwendaba. Ssebo nnyabo gyebaleko nnyabo. Amakale ssebo onannyonnyola eddogo lyenze sinyonnyola byabalogo, nze ndi mulokole Spiritfield. Oyannyonnyola eddogo
Mama tujja tukubuuzeeko ku kabuuzo kamu bubiri osanga bayinza okuba bakulanga kyotakola. Abantu abamu bayinza okukulanga ekintu nga tokiri. Tubadde twagala tukubuuzeeko obubuuzo. Olowooza kiki ekireese poliisi wano? Ekirese poliisi semberako wano obeere ng'otulaba bulungi ng'otumalayo bulungi. Kiki ekirese poliisi wano baŋŋambye waliwo simanyi piki eyabuze bagirowooza kubeera wano ne mbagamba nti muginoonye nze sirowoozaamu kubeeramu na piki ne baginoonya kati ebanoonyezza ne bambuuza kyekiri mu kisaanuuke muno ne mbagamba ebisubulizo sibirina. Soke tulindemu kale security ebadde etugambye tugira tulindako balina investigations ezigenda mu maaso. Abatuuze abamu bwe bali wano bajjudde sebo gye bali sebo naye nga mutya bano beboge neighbor anti osa tugambye nti tugira tubuuza mu abatuuze oli tugira tumuleka ate kyetaagisa ne tufuna information eva mu batuuze ne tulyoka tusembayo nani nabo tebalina kye bamanyi kitegeeza omukyala mumulangira bwereere. Tunuze eno vayo okakasa omukyala agambye kyendabye omutuuze mulabika mumulanga bwereere kubanga mwena muti okwogera tewali kye mubadde muwulira ku kyalo muti obuwangwa ani akukima nga poliisi tenatuwulira kituufu kyeki ng'ogyeko kya poliisi kyegenda okuinvestigatinga owangalira kuno ku kyalo tuwangalira kuno tewali kintu kyonna kyobadde owulira mu maka gano sijja kulimba naye nga bwe tusanzeewo naffe olina kyolabyeko nendabye nagetidde okakasa sokolindeko kubanga kino bw'obanga olabye obwo tewali ayinza kukusiba olabisizza maaso go kiki kyolabye nendabye tulinda poliisi etubuulire amagumba mwegali amagumba ga nte ga mbuzi tulinde poliisi ejje tubuulire ssebo kati kulooza gaki anti dabayo omanyi skeletoni y'omuntu efaana omutwe guno enkula gye gwakula nyingi mu nnyumba jangu omusajja ono alayika amanyi alabye kawanga sebo oli muwagizi wa Arsenal abawagizi ba Arsenal balungi nnyo mu kuwa amawulire kubanga baagala nnyo ebintu ebiri ku topu. Owangalira kuno ku kyalo nedda kati mukujja gw'owulidde ekikuleese wano? Nze sirina kindeese nzeraba kigenda mu maaso. Ozeraba kigenda mu maaso. Tolabye ku ggumba lyonna? Ndirabye. Eggumba lyefaanaganyiriza ki? Eggumba lyefaananyiriza okuba eri omuntu. Okay. Kati kyekibatiisiza ne mugamba poliisi kejje tubuulire ki ekituufu? kyekituufu tuyinza okugamba amagumba g'abantu nga mbuzi ate kisoboka eri abantu abamu nga we batta embuzi tebagitematema. Kati tulinde poliisi etubuulire ekituufu mukama waffe. Ate kati amagumba g'embuzi naye gabeerako enviiri z'abantu. Tolabye ku nviiri? Olabye ku nviiri? Olabye ku nviiri? Bannange so zeze ensonga abatuuze abamu batya okuwa information ekwatagana ku kyalo. Kiyinza okuba nga bintu bya bulimba nga si bituufu kuba singa bibadde bituufu ng'oba biina gwe byali bikosezza omuntu yandize direct wonna nze nalina kye nafuba oba we nayita wano enviiri zanva ku mutwe oba kiki naye abatuuze balaga nti oba oli awo tebeekakasa kiki
abantu kyeboogera oba abasanze abalabye obuwangwa tebeekakasa buwangwa bwaki bwa muntu bwa mbuzi. Tubale twogera n'omukyala awangaalira wano naye security etuganye okugenda mu maaso naye. Tujja kuba tukomawo tubabuulire nga bamaze okukola investigation zonna ezikwatagana ku magumba agali mu nju omwo. Kati omwami ono gwe tuli naye essaawa zino yazze anoonya piki ye. Nteebereza nti piki yange ebadde wano netuusewo nga teriiwo obanga baagigyewo tetumanyi ne tusanzemu ebyabongo. Wabula piki eri namba EU /5 N bajaaji yatubulako naku z'omwezi nga 10 guno ogumwezi oguwedde. Gwe wangaalira ku kyalo kuno kwennyini ku Namataba nali vakenze ku kanso. Okay, ovuga boda oli mutuuze weevugira bibyo kiri kitya? Oli musuubuzi. Okay, kakati gwakubidde poliisi okujja wano? Nekubidde omulanga n'engendayo nzije tunoonyerezeeko kusinziira ku maloboozi g'abantu ge baboogera nensalawo nzije nnoonyereze nkakasa ekituufu okusinga okuteebereza omuntu ng'ate si kituufu. Nsobola okukakasa obujulizi nti tewali kikola kiriyo era takisanze nze nenkikomyawo. Okay, bayingidde mu nju ne baaza buli kimu nga tewali kiriwo nga piki teriimu. Kitegeeza gwe ebya piki obejjereza oba olinayo kwakukoga oba oli awo baagiddusize walala. Alobeera yejjerede kuba ensuubidde tekoze eki teriiwo. Kakati gwe kwenenzi ogambye owangaalira kuno ku kyalo oyinako ekintu kyonna kyewali owulidde kyonna sirina kyemmanyi ekikwatagana kumbeera eyo? Olugayi wano waaliwo amasabo 17. Nze mwekyo sina kyemmanyi kubera situukayo nze mbeera eyo nkola mirimu gyange. Obeera eyo kakati kati ekyakuleese kiringa ekiwedde kati ndaba ate okyali wano. Kitegeeza naawe ng'omutuuze wandyetaaze okumanya oyinza okuba kati oyamba kyalo by the way. Kubanga kino kikwatagana ku kyalo kyonna kyovula abantu abo bonna bali wano. Ebyange kiwedde nina okubawo n'abatuuze era ndabe ki ekigenda mu maaso. Tweyanze gwe omukulu ono ye yabuliddwako piki era piki ye namba EU /5 N. Tweyanze byono mutuuze naye awangaalira kuno naawe owangaalira kuno. Gwe mubuuziza ku bikwatagana ku masabo agambye talina kyabimanyiiko ate gwe otugambye gwe omu ku baasenda amasabo nga tuli bubi twagulawo poloti ne batuleeza bubi kati ne batubuuza nga tebalina kibatuwa tujja ntugasinga gali amasabo 7. Amasabo mu Buganda tukimanyi nti amasabo gakkirizibwa abamu bakozesa oba byakika oba abamu basawo wano tewaliwo kintu kya busawo kyonna kyo mubadde mumanyi? Tetulina kya busawo kye tumanyi wano. Ate ekya Lubaale? Ebya Lubaale byo bimanyi bo bennyini. Owawulirako konti oba amasabo gano galina engeri gye gazza wansi ekyalo? Amasabo gano ffe gasenda baagala tuwa bintu byaffe ng'ate mu poloti ze tuba banja ziri mu masabo mwennyini tugajjawo. Gwe wagula omanyi nti wasobola ogulawo? Twagula balala ne batuteeka nga tebalinawo batuwa ne tusimba. Ekitegeeza muge baabawa ekifo ekirimu amasabo nga gye mwagula si we wali amasabo ne batabawaawo ne babawa wano ne bakitunda ne batuwa kino ne batuwamu ekyamasabo ne tusendawo. Okay, ndowooza ensonga muziwulidde ono mutuuze wa kuno. Ate bino olabyeko ku buwangwa? Obuwangwa sinaba mulabako kubanga nze bano bammanyi sikwatagana nabo. Tokwatagana? Oli musajja mulokole? Ani musajja mukaluki tokwatagana buwangwa. Kale omutuuze mumuwulidde naye alindirira kulaba kiki ekigenda mu maaso. Badde bagira oba biki naye nga oba mukadde musawo muganda naye nga nga tutawanyi ebintu nze mbamanyi nze mbayitako bwe sinema kola naye muganda wange era abimanyi badde naye okubeera mu bantu bano tukola kino bakola kati ate oya piki ebuze kati buli wobeera mu bintu bwebityo kiba kizibu. Naawe oweekyalo leeta go ahead enoonyereze. Nze n'enyumba w'abano yegwe wano wali wansi? Okay. Bangade Namataba mutubadde ono muganda woli naye naye takwatagana naye
zembeera ze batuusizaamu ensi kati webibeera nti ate byabalogo be basanze buwangu omwami gumwogerako awangalira wano yali ludda wataliwo wano yekwesa bamuyita Kayuwa kale tweyanzege amawulire gotuwadde katulindire tulabe kati abadde akyagala okugamba obusiisira twayogedde naye yatubulidde byonna ebikwata obusiisira tujja genda tubulabe obudde buzibye kati tujja tutyayo kale tweyanze gana tujja kyemalira kubanze nabitandise siwe kyabadde naye bwe muwogana tujja bimalira munda tukigalawo muleme kulabako n'ekimu kati tusirike wange oli yegwa omu ku bantu abawangalira ku kyalo kuno okusinziira ku mawulire g'enfunyi wali owuliddeko ku mbeera eno yonna nti omuntu kuba tulabye amagumba obuwanga bw'abantu wali owulidde ku musezi tujja kugamba nti munnange sirina kukafu naye leero lwensose n'olaba kawanga okakasa lwensose olaba kawanga tobiwulirangako nti oba wa byabuwangwa oba musezi ekyalo Wantaayi kyekyabadde kyasinze okubaako emirembe era ono yagitabangudde era kyova tuli wano tuli bangi lwakulaba nsasa geero kusinganako mulambo ku kkubo kusinganako nti oba omuntu yabuze naye twewunyisiza nti obwo ate bazudde obuwanga bw'abantu mu nnyumba y'omuntu kyewuunyisa kati tumanyi oba musezi oba si musezi ate ebya piki andi bye bireesikana aluzaala addemu nk'omuzezeze munange egyo gyo gibaddemu naye giri egy'obuwangwa nti alimu obubbi naye nga tebamukwata nko red-handed byonna byekuusiza wamu tuyako nti abadde musawo muganda awo munnaye bitambulira tuwulira mbu baasenda amasabo awo wonna waliwo amasabo gaabwe ne bagajjawo babagaza mu nnyumba ensonga muziwulidde omu ku batuuze atubuulidde ye kyamanyi oba kyabadde awulira ku kyalo kino Wantaayi kale katweyo muzeemu Mama Kayuwa kikyolabye Mama Kaggwa kikyolabye soko tubuulire abatuuze baagala kumanya kuba oli kuwano kuyamba kyalo tulaba oli w'enyalemu oli kakiiko akakulira amawulire w'abakyala wabakyala Mama Kaggwa soko tubuulire ono yatulokodinga ono kiki kyolabye eyo ndabye amagumba g'abantu mu nnyumba omwo obuwanga entumbwe byonna mwebiri omwo sina kyenjagala oyingiddeko eri munda eri gye batuganya okgenda eyo mu kisenge nayo natuusetuuseeyo eriyo kyeki byonna gyebiri obuwanga bulinga bumeka oba busatu oba bubiri gye buli bungi nga bw'abantu oli kyamaani ku kyalo kuno oli okulira ndi munnamawulire w'abakyala in fact gwalina okutuwa era nze nsoose nga gwe munnamawulire w'abakyala wafunayo ko okwemulugunya kwonna mama w'abantu sikufunangako n'akamu n'akeddagala ku nju eno munju muno naawe bikwewunyisiza okusooka ne bajja ne babisenda kati guno mbadde sina kyenali mpulidde obadde tolina kye waawulidde kale tweyanze katulinde tulabe mukisa mulungi omusirikale atuukidde wange ne tujja ne twaza obuzibu ne bugamu ku mukyalo okugaana okuggula ekisenge nagaana okukiggula olimulinyo baganda bange bajja kundaba kuti mawulire okusinziira ku byolabye eyo soko otubule biki byolabye eyo byosanze munda ebintu mu nnyumba naye nga isu ebadde etuleese tubadde tuzze kwaza pikipiki naye bodaboda bwebuze ne tulaba ebyo ebiri mu nnyumba mulimu obuwanga bw'abantu mulimu amagumba mulimu buli kimu tunyonyole byonna kuba nange ebimu mbirabyeko wano naye ebiri eri mu kisenge munda sisobodde kubifuna ebiri mu kisenge ery'amayembe empapula empaga okupapula yawandiikanga amannya g'abantu buli gwakawandiika ng'ateeka mu ssente ng'asibako ng'abisiba ng'abiteeka walino
Yeah, you've got it already. Atisitula embogo zoteeke kuno otambule n'ebintu. Sana na kutambuza kyalo. Zizinga. Waliwo n'olubadde wali waggulu alutaddewa. Tulaza nkukwatireko wadde sakwatirako. Tewabaawo omuntu yenna agenda okwomba ennyumba. Mulegere omuloko musaziwo ku kyalo. Yanjuluza wano abantu balabe. Wano teeka wano. Mulabe bajjajja. Musembe fande. Sembere mabega. Sembere mabega. Ate musembeleyo tewaba. Sorry, afande. Temufaayo nja kukyuka. Egumba lya Kisambi. Egumba lya Kisambi. Awo wamala. Musitama bali mabega balabe. Wewe wacha oliziza abe mabega. Jangu maso stame. Kati goyagala nza atesi. Enyama yake uteke. Yotokata jezekwe. Yuko akawanga. Mwana wangu. Atereze mukade. Atereze bulungi. Wetwogerera tuvuddewo wano nga amakaba mazo gaggala. Bagaggadde naye tebagalookinze. Kati poliisi emaze okufuna kyefunye kyonna evaawo. Poliisi emaze okukola investigation zaabwe kati beeyongerayo. Naye waliwo omukyala wano atwewuunyisizza, mukyala mulokole. Mukyala mulokole obwedde ebintu abirimu tabitya abikebera. Abaana yogera. Ekyalo kisumuluddwa mu linnya erya Yesu. Amiina. Abadde omwavu wakugaggawala buli eyasibwa wakuteebwa. Kuba ffe tusumuludde buli lubugo buli kabugo na buli ssente tuzisumuludde. Amiina. Mukole emirimu gya gavumenti mugagale. Mugende mu parish model zijja bakolera kati. Amiina. Ani tumujja mu kyalo. Amiina afande. Afande mumulaba abadde musaale nnyo mu nsonga zino okuva we zaatandise ebyawongo bibadde bingi naye nga tabitya. Ebyawongo bibadde bingi naye nga tabitya yadde. Tetuweereza live olwa network ebadde sinnungi, so tusazeewo kubirikodinga tubibawe. Tujja kukiwa afande. Abekyalo kino temwampadde kiweebwayo kyange. Bw'oba obadde okyetenda kuba musezi oba kuba mulongo ono mulabe atodduke. Kyendabye ku kyalo kino Kakyanganzarwa sikirabangako. Abatuuze bakuŋŋwanye balabe kiki ekigenda maaso. Mukyala gwe babadde beemulugunyaako okuba nti babbi basezi balogo
basanze obuwanga bw'abantu amagumba g'abantu ensawo namba ndowooza mulaba abantu obusungu balina bungi omukyala yoyo abadde asangibwa mu nju eyo gye tubalaga yes poliisi ezze neekebera buli kintu kyonna neekola investigations zaazo okukakkana ng'esanze akawanga k'omuntu ndowooza mukalaba obuwanga buli busatu akasooka kana ak'omuntu omukulu waliwo kana ak'omwana omuto ne kali akasembayo ku bbaafu nako ka mwana muto ndowooza mulaba abatuuze bali wano si basanyufu naye tulaba ebigenda mu maaso bano bali abantu okakasa wali okirabyeko kino sikirabangako anko naye bano balya nnyama bali abantu mubadde mubisuubira okuba nti nno musobola bisangayo tubale tetubisuubira omuba mweyitambuli eyo mulya nnyama bano bali abantu Apana amakumba kafe munakatuzikale Manyi wawa. babitikka omukadde wuyo bamusitudde n'ebintu bye abaana babatisse dda abavubuka baabo wansi obuwanga ne mukadde wuuna kiridde naye afande ng'oli mugumu nze ndi mulokole nalokoka mmaliridde okakasa nalokoka nagala okusabula obugajja afande oli wamaanyi bano nze sitya amayembe kyandikibwa mu Luka 10:19 nti laba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa tweyanziza nnyo afande nze nsabira ntinda ku Praise Cathedral omusumba Godfrey Kamese agobe emizibu tweyanziza afande tweyanziza afande TV yonna tujja kuba tubisharinga tujja kujja eri namba ki 0755968637 Sache Justin atatya ono no gwe mulaba afande